zuula obusobozi bwo, zuula obusobozi bwo, otegeere obugagga bwo n'omuweereza wo Tumusiime Joseph Prosper. Osobolera ddala okugaggawala ng'okozesa akamwako n'olwaleero okuleetedde ebika by'abantu ba mirundi ebiri abakozesa ekirabo ky'okwogera ng'omulimu era ne bafunira ddala ssente. Ekika ekisooka be ba motivational speakers oba ba inspirational speakers. Abantu bano omulimu gwe bakola gwa kugolokosa obusobozi bw'abantu obubadde bwebase. Abantu abamu bwe baba bakula obulamu bw'ensi bwe bujja bubanyigiriza ne bubamalamu amaanyi. Bangi beerabirira ddala ebirooto bye baaloota nga bakula era bangi balekeraawo okukkiririza mu busobozi bwe baali balina. Majabwe ne gyekyawa olw'ensi okujja ng'eba disappointinga. Ekituufu kiri nti waliwo abantu Katonda bye yateekamu omutima omulwanyi nga bo balina obumalirivu munda mu bo babeera bakkiriza nti buli kintu kisoboka era mu bo baba bakkiririzaamu baabalwanyi entalo nnyingi ne baziwangula. Abantu bano bayita ba moral boosters. Omulimu gwabwe omukulu kwe kwogera obubaka obuzzaamu abantu amaanyi n'okubambaza obumalirivu okutandika okukola ebirooto bye baali balina olubereberye ng'ebizibu by'ensi tebinnaba batomera kuleetera bulamu bwabwe kwekyawa. Bangi olw'okubanga obulamu bw'ensi bubanyigiriza batuuka ekiseera ne batambulira mu bulamu obw'okwebuusabuusa era ne babanga n'ebigambo ebibazzaamu amaanyi babikyawa era nga tebaagalira ddala bantu boogera bigambo bibazzaamu maanyi. Omuntu watuukira ku mutendero gw'okubanga atandise okubuusabuusa bye yali akkiriza n'atandika okukkiririza mu ebyo bye yali abuusabuusa. Kitegeeza omuntu singa aba alina ekintu ky'aba akoze n'akiremerako n'akiggusa mu bulamu ali bw'ati alina obusobozi obwogera ebigambo ebizzaamu abantu abali wansi we amaanyi. Aba afuuse motivational speaker w'abantu abo. Bw'oba olina ekintu kyonna kye wali otandise mu bulamu n'okiggusa olina ebigambo ebituufu byennyini eby'okuzzaamu abantu amaanyi abali emabegawo era abayaayanira okutuuka gwe Katonda waakutuusizza. Osobolera ddala okufuula olugero lw'okuba omulimu oyogera ebigambo n'ennono ezikuyambye okutuuka mu buwanguzi bw'otuuseemu. Olwo nno n'abalala abatannaba kutuuka we waatuuse basobole okuddamu essuubi okukola kye bateekeddwa okukola. Gurupu endala y'ey'abantu bayita ba life coach. Bano nno abantu abasinga obungi tebabaawula. Life coach ne motivational speaker baawukanira ddala newankubadde ng'emirimu gyabwe gyagala okufaanagana naye enkola yaabwe eyawukanira ddala. Motivational speaker omulimu gwe gwa kugolokosa na kuzzaamu maanyi muntu aweddemu ssuubi naye life coach yaaba ayigiriza ddala omuntu ennono ezigezeseddwa ez'obulamu eziyamba omuntu okutuuka ku birooto bye ne ku biruubirirwa bye eby'obulamu. Olw'okubanga abantu abasinga tebamanyi bangi baba n'ebirooto era ne baagala bakozesa amagezi gaabwe amakadde agaludde nga gabayiwa. Oba olinayo ebintu eby'enjawulo by'owangudde obanga olina ennono z'obulamu z'ogezesezza ne zibaako obuwanguzi bwe zikutuusizzaako kikwetaagisa okuddayo katono okuguke obeeko obuyigiriza obutonotono bwe bakugattako okuziza talenti eyo eri munda mu ggwe n'omutima ogwo omumalirivu kw'obeerera abantu bangi ekyokuddamu. Olwo nno ebigambo byo biryoke bitandika okubeera eddagala eriwonya emitima gy'abantu egimenyese n'abantu banaatandikanga okusasula ejjoyogere gye bali. Bampita Tumusiime Joseph Prosper ayogera ebigambo ebikuyamba okwekkiririzaamu n'okuyamba okutegeerera ddala obusobozi bwo olyoke ogasa omulembe gwo. Era nkusaba okukolera wamu naffe ng'olayikinganga obubaka bwaffe ku mikutu gye tubuteekako ku YouTube, TikTok ne Facebook mu mannya ga Zuula obusobozi bwo. Zuula obusobozi bwo otegeere obugagga bwo. Oyo y'abadde omuweereza wo Tumusiime Joseph Prosper owa Zuula obusobozi bwo otegeere obugagga bwo. Kansuubire oyize n'enja tutyo tegeeza n'omulala tasubwa. Tumusiime Joseph Prosper mugoberere ku Facebook ne YouTube channel mu mannya ga Zuula obusobozi bwo. Zuula obusobozi bwo otegeere obugagga bwo.